Enyumba ya sitani eyidde sagala twakubanga emibala ku kyalo zukusa Kyemani Bulega ya Masaka naluwawa sagala enyumba ya sitani eyidde sagala katandika butandisira kawandikira jana mwozi kanerugaba kabanda nakajula furufiga nakasati garagaba sagala Masaka sagala ndabi santia ansokanzi gale wo tapi screen tap na screen hey mazoku galawo labazenya badde what are you talking about sagara galamide allo sagara galamide tabanga mpuliranga natera okugenda mu ggulu bwegamba amina ze mpuliranga natera okulya kifu kyenkoko bwegamba Yesu amina sagala galamide kyabadde kyakusala kyamaanyi kubanga n'abakyala abahima nga bakasodo basobodde okwambala gomasi baminisita bonna bannaabakooba ba MP badana mutasingwa bayambadde gomesi all women's bonna basobodde okulayira mu Buganda bayambadde gomesi naye ebbendo lya Ssaabasajja Kabaka lyaweebuuse lyatyoboddwa Ssaabasajja Kabaka tulimugamba ki Masaka lwaki mugwawo kwenkana we mutyo olaba abakyala abayima n'abakyala abawerekedde babbaabwe abalayidde bayambadde gomesi bashami dana mutasingwa bannabakooba bayambadde gomesi naye ebbendo lya Ssaabasajja Kabaka essaza eddamba eryabudula enyumirizamu muntu nayambala peti peti alaga kabina kuba agenda okwetega abasajja mu parliament anoonya batta ali mu kwesooka olaba abawala bana abalina trouble zaabwe ewala banyamutolo bayambadde dress engazi ziti enene eziseyeye eziraga omukolo eziraga ekitiibwa ky'omukolo twaswadde ne tuswaluka twawemuse akabina kayise kabotose osaga n'abasajja ba Museveni bagita jati jibuuze nza ajinako wana enkuuma bakuba tebamanyi sabasaba bagita jati ekukwata n'owulira akataago nga keegasse owulira akataago bagita jati naye nga tusooka okwetondera Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda gutusingidde ddala olw'okuswaluka okw'amaanyi olw'okuswaza ebbendo lya Ssaabasajja Kabaka ne twambala peti akabina ne katulema okubalansinga ne keekubira sayidi bakabadde kabisa onye bakoza kezinga atwetonda olw'ekyo era twenenya ekyo ndoza tukyetondedde gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka twetondera bannaddiini bonna okuva mu Masaka nti era ekigendwa kyaffe tekyali ekyo era yose yalondebwa Bayibuli egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba Bayibuli emwegamba nti mulibalabira ku bikolwa byabwe Matayo mulibalabira ku bikolwa byabwe nabagamba omwana yakwata akaana kabendi akato kati gwa badda wakana ndowooza enjogera y'akaana akato wagirabye otherwise nze ndowooza tusonde school fees tukaze ku ssomero akaana tukazeyo ku ssomero tukagulira omufaliso tukagulira ebitabo
tukawe school fees kasobola okudda ku ssomero. Njagala kubuuzaamu tapping awo screen. Omwami n'omukyala nigo bakutte. I think bakutte mwami omukyala n'asigala alabirira abaana. Tapping screen ongambe nti bakuttaani. Mukyala oba mwami teekaawo ekigambo bakuttaani. Bakutte omwami wakaki? Tapping screen ongamba nti bakutte omwami. Era omukyala asigadde ku mirimu emitongole egy'okulabirira abaana. Naye nakyo takisobola kuba ekyokola tebakirina. Bankubidde essimu ku makya yino. Ebyange si bya kufeekinga. Ebyange si bya kulimba nga ye wajjayo emasimu n'alimba ng'anyo bakwata. Ennamba yino bamunaazira bamutya. Anasobola okuzuminga awo ennamba. Anasobola okuzu bannange. Olaba ennamba gye bankubidde ye essimu ye yennyini. Gwe zoominga mwaga amasimu olabemu erinnya lye. Yiyo ng'anyo gikwata gyolaba gye sikute. Kyemanyi baagala buyambi. No problem. Ndoza tukagulira akasawo k'omukyere n'akobunga. Akakyala ako akato. Kyemani Bulege yakola ku nteekateeka ezo ngena kuweza $10 obagulire emmere. Obagulire n'ebigodo by'embizi. Bawe n'obutuwa bw'emmese. Obutabike mu mmere. Obagulire ebijanjalo making sure ng'ofuna byakawo 10. Awe tuli. Kibi kigwana wale kibi kiba kibi. Mulimu abantu abalina okufa n'ensi okutereera. Rest in peace. In advance. Waliwo abantu abalina okufa. Lino eggwanga okutereera. Mufe. Mubonyabonyezza eggwanga lino okuviira ddala ku step further wo. Museveni amuyinako fayiro y'enzige ennamba bweti. Naye akatale kemutukula. From your step further. Oza lwaki Museveni amu ignoringa. Ndabya amwetaganyo why? Lwaki amu ignoringa. Ayina fayiro y'enzige bweti. Toza nti Museveni musiru. Bebe twagala muwoza atandikireko. Yes. Nakatale kemutukula. Sente za nadi zente zonna. Ate Katonda asasula kubanga muri bubi. Muri bubi temuna kye muina. Baba yagaruka kasatunuli akayumba keruka ya. Ko utegere nti bali bubi. Ebibete byala. Teba kulimba ebibete byala bantu mukole sente zamwe zo musayi. Buli wobbo maliriza bubi. End of your life eberambi. Njagala kwogana ye bwe kyetagisa. Sirina sente zenkwagala ko kuba tozirina. Atenze sede amuru kwa atenze siri mwavu. Hard working woman. Nina money wange. I have my money. A little. But I'm okay with my little money. I don't care. I don't fear anything. But I'm okay with my little money. You get me? Sirina sente sobola gula mulamu bwange bwa gulira ba chifesi bankube. Mbunku meeting embo mpe sente. Toina you a poor woman. Va mukweri mbalimba usente speaker wakwa no mansa. Va mu buddu bwanda wazo kusirwalira ku bantu. Bwaboni mukaga soko sasula abantu. Soko sasula abantu. Oli abulungi nnyo. Bwoba owulira ng'oli mukaga sasula abantu. You are nothing. Ebyo ebintu byotomeza abantu n'obaleetera ebizibu, oleetedde sipiika ebizibu. Buli aku meeting amala bubi, buli akukwatako, buli wolaga wamaliriza bubi. Buli muntu gwokozeeko naye amalidde mu kkomera. Atamalidde mu kkomera amaliriza nga bagaddewo. Bwe ba rediyo bagigala, bwe ba TV bagigala. Bw'oba wakanamu, bwe bagenda ku Urban TV tebagigala. Program gye balekola ku NTV tebagigala, tebagijjanako. Njagala nkulaga bisirani by'oyina. Abasajja boyagala be bafa. Siganye wakimu kibaawo naye zaleeta zine ziggwa. Obawulira? Simu bubi. General Sibyoti eyo. Twali twogera ku nsonga nga tulina we tutuuseeko era nenjagala tusisinkanemu nga kuba enkuba ebadde mmazeeko emirembe
nze sirwadde kusisinkana na muntu yankuba sirirwadde kuteesa naye ne sipiika yampita mpe ssente era namuzeemu njagala wulya odiyo yange gye namuzeemu mwanyinaze gyebaliko nakulaba munaye mu mwanya awo webalekola kyokola kirungi munange omukazi oyo amanyira oyo omukazi amanyira omukazi oyo alina akamanyira akali too much ayasamira ku buli muntu natamuliko namwasamira omukazi oyo alina ebiseera ebimala oyo omukazi kumpi eggwanga yonna terimwagala nze kati kankubulire abantu singa nkubuulira oyo omukazi omulaba owulira alina ebizibu ebimumala asooka kwata alina abaana tamanyi bakitaabwe abalala bazaala wala n'abagabira abalala amanyira awala mpe buli muntu nekibyo omuntu atakimanyi amanyira nesibegambirako amasi ze namugambye yawe ekyamanyire gye nomuwoozi ze namugambye asamire kabanda yeyetumye kino kibeere kitotera nga tekisobola kumanya nti kabanda teyetumye amalo batuma banetondere nadda mu public ne yefuula mbuno nze sebala era nze siranse nzani yagaye mu njagala sente bo njagala ku meeting ani nze nakangubi meeting gwe watuka mu ba ajamisi guno basajja bempe kitibwa no ba forcing abogere nange mbadde mazabanga nga sikyagenda wa speaker bwa kubagwe okuva lwayingira mu bulamu bwa speaker bonna bwayononeka njagala mbalage jiniryo lyo omukazi okuva lwayingira mu bulamu bwa speaker bonna bwafa bwadankana kasita basembera omukyalo we ebizibu byonna batandise okufuna omaze kujja byonna badde kufeeya we n'ababaka ababaka nga balinga obaba meka nga bangamba speaker ategese dina ewa naye tebagala genda batyo gendayo ababaka bonna nabadde nabaawo okufeeya we naidde kyemisana we nabadde mpugira ne bangamba naye tutya okugendayo ababaka kumpi bonna wabadde n'abava okulayira nga bakozewo pate wabadde wabala bansanze waawo nyanga tutandikire wa batuse okubanga batogenda ku mukolo gwe gubadde gulina kubeera okuspikiriza oti in fact bagu counseling naye lwaki bagu counseling okuva lyajja mu bulamu bwa speaker oyo mukazi okumanya star njagala nkujukiza kama kana katabo ka muzeyi kayalayi kanoke katabo ka muzeyi oyo mukazi bayagenda ku Urban TV bajigala mumanche yakola yagenda ku Urban TV mbalaga bisirani byayina ne bikolimo nabagamba oyo mwana wa kibino omusajja gwe Yesu bako si ya muzala is a daughter of a cash oyo stepfather oyo son of a bastard that has to be in staff oyo mukazi yakulira wa mukyala kana kakyala katona karunya akeyo Anifa Kawoya ya mukuza mwabaka kasanti mwana wa musajja oyo lwaki yakulira makago mwabaka kasanti mwana wawo lwaki yakulira lwaki bamugobesa mukazi family yona agitata nayo musajja oyizo gamba ye mwana wamu abana baya abatufu tebogera na kwogera tewalina bamanyi family disorganizing babbe embata za mama wa male zonna ne baziryo mukazi nakolima nakaba era nyina yafe embata zimukokolimira mu lubuto abazi kamena mu kimanyi bakwata mu step mother we yali omukyala muwana wa mulima nyanya Asia yali omusezi ne bamuzzayo mu bulumi obwekitalo ne basaba mulima nyanya ebintu so yali munaku ne bamugamba badize ebintu muwala we musezi nga maze kusala oyo mukazi ekitambo oyo omujjana nyina nga musaza ekitambo kati kankulage mama wa maleto umula kankulage kino oyo mukazi yagenda ku Urban TV bwatuka ku Urban TV nasanga kaba wala balungi ku Bukedde TV manche yakola yabbe motoka nagenda nakwata amanya ga Bedi Lutale yagenda naye wola sente mu kampani zo wola sente na wandisa ye motoka ya Bedi Lutale na amanya ga Bedi Lutale bwe bajja okubanja sente ku Bukedde TV ku Urban bwe batulakinga nga wala ba namba eye motoka nga ya Bedi Lutale motoka ne bagisika na Bedi Lutale ne bamukwata ngatalina kyamanyi yakwata musimu ena ajjamu namba
yajjamu ya Abedi Lutale era abalina namba z'amasimu mwenyu oyo mukazi namba za mwezaina mumanye nti nno baba banja mwe baba noonya sawa ne bajja kukaba Abedi Lutale ali kubukedde akola reporter talina kyamanyi kampani ebanja ngejja enoonye emmotoka enoonye namba yesimu gye baba nga namba ya Abedi Lutale bakuba nga bakwata Abedi Lutale basiba Abedi Lutale okumala okunoonyeza nga Abedi Lutale bamwononedde obudde bamusibye bamuddeko obusente bwe bamuliddeko bagenda okukizwa nti omukazi kitufu ya fake nga Abedi Lutale n'emmotoka nga bamukwata nga bamukubeeruzira bino byankugamba bya ddala genda okola research bino byankugamba bya ddala Abedi Lutale tasobola kuvaayo okwogera naye peni ya Abedi Lutale n'effamire yonna obulumi bweyina yasibisa omusajja ng'akutte mu ssimu ye enamba yamwanguyira gye yawaayo ne yeewola ssente n'abagamba ye namba ye ekampani ne zimuwa ssente oyo okumanya omukazi mubbi kati kambabulire nga basiba Abedi Lutale eno story empanvu abagimanyi mugimanyi era bw'obanga oyo omukazi wamu enamba yo weesibe kuminezi ayagala okukitegera buuza Kyemani Bulegeya ye Masaka kyeyakola Bulegeya oba kyeyakola community ye Masaka yagisondamu ssente yonna ti Museveni ajja abanene bonna mubuuza Mama Boulevard kyeyamukola naye woteri nga bamukwatiddemu ekokola mumubuuze Mama Boulevard kyeyamukola bwe yava ku Abedi Lutale nga bamusiba bamutwala Luzira nga abali mugoba ne TV bagiggala kumanya ebisani bitambulira ku mukazi oyo ng'agenda ku NTV nga bateekako program gye bamuwa bwe yatuuka yatandikirawo kuwana Farida Nakazi we for nothing from nowhere yalwana abawala bonna abaaliko ng'ayagala okufaanana Farida yalwana Farida bannange paka baasibira mu makooti nga talina na nsonga bakyamuwalana baasibira mu kooti okwekana nga NTV program egigyeko yagigirako datedanganako funa gwobuuza nkulaga omukazi oyo nga bamugoba n'obutaddamu kukolako ng'agenda wamusumba bujingo ku Soto TV yakolako olunaku lumu n'ababbako emmotoka namba ne milioni 6 ndayire Katonda ali mugulubuuza omusumba bujingo basenkubuge njagala mujjeko interview olunaku lumu one day 6 million n'emmotoka namba mpya n'agenda nayo akikozesa more step further ayonoonye erinnya ly'omusajja oyo kyova omusajja atambula awunu na buwunoonyi tayina katiibwa nakamu tayina waayina katiibwa kyova anakana akatoka nkeretanyi katusomuwangula ayonoonye ekkaliya y'omusajja oyo yonna n'ente za nadi ze yazibbanga kuba ajjako nangamba nziwolereze nga nze simanyi kyaŋŋamba yagenda nga n'abitunda alo mumaze bakusiga ebizigo batwale njagala ompulirize avudde awo akutte ssente azibbye yalimbalimba n'ajjayo ssente z'emyoga bwe yazijjayo n'agenda n'akola ka TV akalatuuka mu nnyendo n'akwata abaana babendi bano basoma limbelimba bataddemu ebigambo noono omwana yabeeranga n'asiba kato kati yagenda bweru ng'abatwala Masaka okuva leyo abakwatako Sumaya Mwonge yali w'amaanyi taddanga ngulu osaana okubuuza wayini wakubula nekyeyabakola yabatwala ku kativi naye katasobola kutuulako akatabuuka nnyendo bw'oba wakanambuulira omukutu gwako nekyano kakwatira kuki bw'oba okawulira teekaawo nti kakwatira kuki era bw'oba okamanyi abatakamanyi muwandiikaawo nno otegere kyenjogerako olabe owulira ngabba ssente teyakomaawo ng'agenda ng'alimbalima nti amanyi nnyo Bobi Wine baabo bawandiika nno wandiika nti nno ekitegeeza nti tokamanyi ng'alumba Kyagulanyi oyo nga yeefuula nti amanyi Kyagulanyi ng'atandika omulimbiramu ng'alimba bakulu nga bbasente mu nnya lya Kyagulanyi owulira ng'alimba nga baga nti agenda bawa Edi Mutwe tayogera nkuwadde ne Edi Mutwe wadde ekigambo neki wadde okubeera close naye yabalimbalima nga bamanyi wagenda omuleeta asimanya amutwale wa jeno simanya amutwale wa nga basente empya n'enkadde okumanya aliko ekikolimu nga kyansibo ne bwazibba tagulamu wadde olugoye kwata ina tanyuma tayina wadde olugoye olumunyumira kyova olaba ne bweyabadde agenda mu parliament yayambadde peti musadada Ssaabasajja Kabaka oyambala otya peti ogenda otya mu peti nga n'akabina kasesetuse abasirikale nabamukute bakyambudde munagambe Bulega asinga tukwatidde video nkugamba bino omukazi oyo
akoza abantu ebikolobera mutasobola kukkiriza wadde okumanya. RPC we Masaka abantu babadde basinga okwagala nagenda namuwayirize wa president namuwayiriza mu baani namuwayirize wa speaker ne bagoba omusajja e Masaka RPC bamukwata ne bamugoba for nothing from nowhere. Agamaziga g'abantu sobola kugawona. Takomyawo akutta omusajja wa General Museveni gwe bayita General Sunday alwanye entalo n'entalo akulira ebbendo bende damba yasooka kumukwana n'atandika okumuwaayiriza mu kulimba mulungi akola strategy nga yakulimba asobola okulimba omuntu nakkiriza oli omukazi alimba siyanko omuntu alimba nga mukazi oli yasoma ekintu kimu kulimba ngaye mwadde mulaba nga agamba mukabanda atwala omukazi musimanyi yambike engoye oli omukazi alimba nakulowesa era speaker ali mu buzibu mutamanyi naye nga buli mulwa mukazi oyo temuza nti Museveni musiru teri mukulembeze musiru mu nsi yonna watuukira okuba kulembera abamugezi nnyo tolowooza nti President Museveni ana kyatamanyi era obuzibu bwonna buvudde luddawa kwesembereza jini eryo era jini yajja mu bulamu bwa Anita Amongo babuze kumumalawo teri kimazeewo Anita Amongo ngoyo mukazi talina waagenda ne wasigalawo Masaka yonna wabadde olabayo abantu abacelebrating olabayo abantu ku bantu abali mu Masaka ab'ebitiibwa abasajja abanene abakazi abanene walabayo ebiwuka ebikunemme byajje Katwe ebyo bikunemme ebiwuka ebiri omusanvu lwaki bamukutte Masaka yonna yakumya omuliro lwaki abantu ba celebrate zina kati bali mu celebrate lwai ne bayita abantu banywedde omwenge ne bagunaaba naguno guliko Masaka ekyali ku hot muloza lwaki banange ensaine ennaku ndaira Katonda ni muguna badde ekololo mukulaya kwa muzeeyi ebyo bikunemme ne bijja ne bisambu byekweranga ekifaananyi mubifune aipu okuba tebiswale bibiziringwa ebyo nabadde ne Franka Gasumba asobola okunjulira nekye nabazeemu nabadde nanko Franka nga baagala kifaananyi kyange mbunyimire nabo ebyo biziranzira byayina ebyo kubanga byawano bimanyi abidde wano kampani abyo nabitwale tabeerayo omwana oyo yatta General Sunday ng'ensi eraba yamukubya pressure Sunday towummula abaana ba Sunday tebaliwummula family ya Sunday teriwummula abantu Sunday be yayamba tebaliwummula era bw'otave ku Masaka ojja kulya butaba otamanyi ojja kulya butali bubwo I'm telling you takomyawo agobesezza abalamuzi wano ku lukalu lwa Uganda ekintu ekibadde kisigadde nga kyetengeredde ze kkooti z'eggwanga Uganda mwakwata omulamuzi ne mumukozesa era ng'ensi yonna eraba constitution y'eggwanga egamba ki era eyogera ki ne bw'osanga bokisi emu nga nkutule toyongera kubala ne bw'osanga siiru emenyeseko bumenyesi teri kuddamu kubala wakwata abasirikale b'omukyalo mugesigenda kwogera nga kuwadde amaanyi ne mugenda kutale senta ne muyingira ne musala box ne muzokya wansi n'osanga boxing erimu obululu bwokka obwana lwa ne mubusuula ne mukola ebikolobero ku kyalo Masaka esaza da Ssaabasajja Kabaka kubanga mwina amaanyi ne mutoka mweko ne mukozesa abalamuzi b'eggwanga omulamuzi w'eggwanga omulamuzi w'eggwanga n'atuuka n'okukola omukaga ne ku Sunday waliwo kirabeko kkooti etula olw'omukaga ne Sunday bukyanga obeerawo ku lukalu lwa Uganda mbulira kkooti gye waliwo etula olw'omukaga ne Sunday ku lw'omukaga ne Sunday babala obululu liyale Abaganda bagamba ebibbe tebyala tewali lugero lwe baagera nga lufu mwagadde okusettinga presidency enfu egenda okuba enzibu okumenyawo era omulamuzi wa High Court njagala osinzire ku bino ebintu singa muleka ekintu kino kigenda mu maaso kyekikunemme ekikolime kino mukiteeka mu palamenti y'eggwanga Uganda mugenda kubanga musettinze presidency enfu nti tewali mwava agenda kuddamu kwesimba abantu gwa mwerondere buli ayina sente agenda kubanga asinga akalulu era tewali agenda kukola campaign wabula 231 tewali agenda kulonda kalulu abagaga bagenda kugulanga obululu bagulenga abalamuzi nga basinzira ku constituency mba mu settings
awe gwanga weliraga liri mukatu awe gwanga weraga byonna ebyo ali mukono na linnya lya Mongo kubanga gwakozesanga self defense awo wonna ali mukono na kitiibwa kya mukazi Mbalaga yajja tembula mbu omukazi okusuka wabusanyizaawo okutuuka lwa musiimudde oyo omukazi abadde mulungi ku bantu bangi nga newankubadde wabeerawo ebintu ebibatuukiridde naye osobola okusigala mu musima ku bintu ebimu tabadde mubi naye waliwo ebintu ebyakolebwa nga birabisa ng'okubba obulwa emisana tuku ng'okukwata omulamuzi ne mukozesa ensobi ku oda zammwe abalamuzi bete ekkooti zeba zetengeredde ssemateeka w'eggwanga Uganda mwavuvuba kooti olw'amaanyi gamwena ne oda ne mubala obulukulo mukaga ne ku Sunday ne musala box ne muteekamu obululu ne bakulangirira ne musettinga kye bayita presidency etagenda kuvaawo etaliwoneka mu ggwanga Uganda kubanga tewali gwoligamba nti ate munnange nti ate ajja kugamba nga mwakola ogwe Masaka nga mwabala obululu buli ng'omulamuzi gundi kye yakola nga buli muntu agenda kuwaba nga yesigama ku mulamuzi gundi kye yakola kitegeeza nti buli alina ssente tagenda kutawa na kunoonya kalulu agenda kukeera ku makya asale box atekemu obululu era oba agenda wawaabire asale sirwa bawaabire baloya be besigame ku mulamuzi kye yakola okuva e Masaka era aba ayitawo direct kye bayita okusettinga presidency enkyamu mu ggwanga lyonna kyekintu kya bulabe. Secondly, oyo nti obulamu bwa Mongo wagula abayaaye n'akaakaana kato ke wawassa ne bankubira ku street as a woman I'm a mother ne bankubira ku street nga go recording nga ngononya trend ensi yonna ng'eraba tewali atalaba videos okuba ne president yangamba tewali kyesalaba era mmanyi ekyokukola. Wakozesa sipiiko okuvuvuba musango gwange, wakozesa sipiiko okuvuvuba obujulizi bwange. Ne mukubira abalamuzi ku Buganda Road, ne mukubira abantu bagana okusanctioninga file nengende kwa DPP ngesimu ziva wa muntu omo ow'amaanyi kyosiga kyokungula kati oliwa ne mukazi w'essaawa yonna agenda kusanga gy'oli oba oyagala oba toyagala. Mukazi wo gwe wawassa agenda kusanga gy'oli. Ekyo ekintu nga mukazi nga ye speaker wa parliament ne bakuba omukazi ku streets mu ggwanga Uganda ne bataakinga omuntu ku kitebe kya NRM ne muvuvuba gwa musango mwani musobola kuwona omusango gwo mukakasa musobola guwona musobola wona amanyi ga Katonda mwe musobola kuwona obusungu bwa President Museveni nga ndi mukazi ku street baganga stane baja ne bankuba ne ba recordinga video nga speaker parliament mukazi wachi wali osiba kasajja na yo mukazi ya kumisleadinga na kulimbira ebintu bingi na kulaga ebyo bulimba na kasajja ne mukaja Kenya jimali mukadosiza ne muda ku musango gwange ne mukuvuvuba Katonda tali yanguzi Katonda tebamuwangula Katonda ali waggulu wa kuwangula buli bulumi buli muntu bwe yalozaako tugenda funa justice kyekiseera bebabbire emmotoka bebabbako emmwanyi bebabbyeko engoye bebabbyeko ssente enkalu mwenna munoonye mugenda kufuna justice. Bw'oba omanyi nti bakubbako emmotoka bakubbako emmwanyi bakubbako engoye ssente enkalu noonya oba noonya nahabwe precious Erigoni company otakinge ku file oba gende wa Anthony Jeno otekeyo file yo badigate ku yange oyina okufuna justice ebbanga lyokabye lyonna. Bwe bakubbako mwanyi nga bakubbako ngoyo ba sente noonya Erigoni company oba noonya Anthony Jeno kwata file gitaginge ku yange kuba yange President Museveni Jeno Mozi bagiridinga
Owekitiibwa Magambo nakugamba nga tuli mu meeting. Nenkulagwa musirikale gwe bamisiridinga. Oyo ali ku CPS akulirawo. Nakugamba nti. Nembagamba ngenda gende kwa muzeeyi. Nzemba sisaaga. Mbera serious. Otegedde ensonga eyo. Kakati buli muntu gwe babba ng'olina ky'obanja nga bakubba. Eno y'essaawa gy'olina okuyimukiramu. Noonya nkubulira omuntu waali. Noonya nkutwale baamututte. Tosubira musangayo mu bukomera komera mu police. Bino biralamu. Gwe noonya. Oba noonya Kabanda David. Noonya Kabanda bw'oba ng'olina fact. Siri ku bya bulimba twagala fact.